buterevu mbakulisayo nnyo mu bubaka obwo ne mbagamba nti bali kubanga bekomidde ku lutimbe gagadde olutimbe lwa Salaamu TV. Njagala okulamusako ab'ennyumba y'omugenzi Sheikh Eryasa Murocho awo ekabwanga Simbali mugamba mutya mwe bali kubanga mulaba olutimbe gagadde mukulu Nuhu ne mukulu Kansala Ibrahim Walibonaki mbagala nnyo mwe bali kubanga mwekomidde kusaini ogamba otya katuddeyo ate ku mulamwa omulamwa gwaffe gwe tuliko ogw'amaka tugabye tutya ebiteekeddwa okunyweza ebiteekeddwa okwewalibwa mu kunyweza omukwano. Bannanga omukwano kintu kikulu, buli mukyala yena ayagala okumwagala. Bannange twagala batwagale, ate tewali kirumanga musajja naye ko omusajja wanaakulumanga gwe tomuwa bisaanyizo oba omukyala wanaakulumanga gwe omwami tokoledde mukyala wo bisaanyizo. Bye bino bye tutunuulira kati Sheikh omuwulira akuwa bwino ebintu biri bibiri byakugambye mpaji kusonyiwa mpaji ki mpaji bigamye mpaji kusonyiwa mpaji kusaasira ebyo byonna abitugambye tulina okubanga tubitambuza. Kangende mu maaso ne Sheikh Aisha nagandi omukyala omusajja tebamupimira muleke yeetaaye ebyo bituleetedde leenya okubanga embeera yaffe sasika. Twagala tweyigirize tusome kuba nange mba mu kirasi nange bwenkyaza abagenyi bwe bati nange mba nsoma ate nange nenzira yate mwamisula neyongera okubanga ntereeza nefuna makisi oba oli awo netunyweza omukwano. Buli omu ayagala kunyweza ki mukwano nakwagalibwa. Ate kampuba oli olw'ekigere njagala kuddayo wa Sheikh ensonga zino ndozo zikyali ngazi zikyali nnyingi okubanga bw'oyogerako tulina bye tutanaba kukwatako bingi naye njagala omukazi amanye biki byateekeddwa okwewala okunyweza omukwano nebba mu bufumbo kuba tulina akalaaca ng'abakyala. Omwami tanawummuza ssimu ngobere obakidde essimu y'omwami wo. Ffe twagala nnyo tukebera essimu z'ababba baffe ate tetwagala baami baffe kukebera ki simu zaffe. N'abaami waliyo abagala kukebera essimu z'abakyala baabwe ate tebaagala bakyala baabwe bikwata ku ki kuzaabwe. So waliwo ekizibu wakati awo. Mpozi ku lwange ngamba nti ekyandibadde ekirungi buli omu aleke essimu ya munne kijja kwongera omukwano gwammwe okuba nti oli tayongera kusensula munne. Kyama kye kiri wakati awo okuleka essimu. Amasimu gano engeri gye gali nti gaggulibwawo eri buli muntu ali ebweru eyo. Kati abakyala bakola n'okukola babeera mu mirimu eyo gye bakolera eyo batera okubeerayo nga bakola emirimu ne bafunayo n'emikwano egy'abakozi bannaawe mu kimugundi bwe bakolera. Kakati amasimu gagabwa ogenda okikanga nga gundi agirina ne gundi agirina ne gundi agirina. Kakati oluusi ayinza omukubirako oluusi ayinza omuweereza mesagi oluusi naye nga bakolagana mukolagana ey'enjawulo mulimu. Kakati gwe omusajja bw'ova eri n'obikkula essimu y'omukyala n'osanga ebyo toyinza kusanyuka. Ekyo kintu kikyamu okuba nti abakyala bennyini oba wakati w'ababiri nti oli okutula ku ssimu ya munne n'atula ku ssimu ya munne bye basangamu bintu obugumiikiriza buyinza obbabula. Kati mugenda okuvaamu ng'ogenze kukuba mu ntuli obanga mugenze kuyomba obanga n'ewaka mufunye butakkaanya olw'kigambo ki. Kati nze ku lwange nsaba nti essimu ng'essimu tugyesonyiwe buli omu alekere munne essimu ye tagikwatako okujjako muli agegira ki gimpeereza oba gikole ki ebyeno byono n'ebyono bikole ki. Ekyokubiri tuyige nnyo okulowooza ku mirimu gye tubeera eyo kubanga abakyala oba abasajja naffe tuba waliwo emikwano egy'enjawulo gy'osanga eyo kuba olw'okubanga olina omukyala oba olina omusajja waka abantu onoonyigira banyiigire otegedde. N'olwekyo omuntu muwe eddembe lye. Ekyokubiri twesigaŋŋane ng'abafumbo. Omukyala we bw'aba afulumye tomweraliikirira nabalo tomweraliikirira kubanga gy'alaze akimanyi nti. Sheikh nkyaddayo okubuuza wano ku kyessimu ogenze n'ogamba nti essimu tuzeesonyiwe. Essimu zino lwaki tuba tuzeesonyiwa? Oluusi eyinza okuleeta kangambe nti amaka ngambe nti gajja kusaanawo lwaki njeesonyiwe kuba omukyala omwami wange ajja kukwata essimu eno kaneegereze kunze mukyala tajirwa omutimbagano guno ogwaki guno oguliwo Facebook WhatsApp soko mpeeyo gwoba omutunuulira alimu birungi oba alimu bibi. Ebisinga bibi
ddala newankubadde nga alimu akalungi kuba kibeerawo nti teri kintu kibi kyonna kakati wekanga nga alimu akaki naye nga ebisinga obungi ku WhatsApp bibi kati kasita omusajja obimanya bimpeeyo okoze okunoonyereza okukuliko ebintu bw'oba okoze okunoonyereza abantu beeyogerako yaani nakikyali otegedde oli omukyala bw'amala okutegeera nti gundi y'ono ayinza okwagala okwogerako naye kuba kiba kyangu kasita ggulawo n'afuna oli waali nga batandika kunyumya mboozi otegedde nti kibi nnyo nti oyinza okuba nga anyumya omukyala anyumya n'oli eno mwakyankalanye omusajja oli gwanyumya naye najja amuweereza ebigambo nga birungi nnyo gwe byotalina mukamwakotomumuyitangirezete ku bigambo ebyo byetukozesa ewaka oyinza okuba nga wakazi ebigambo taliwulirako ku bigambo kati oli najja mugandi ye ngaoli bwoti bebi kakati nolaba omuntu omukuga baise bebi nga ye mwattu ate kibwavu ndegani omusajja abise ne bebi fanana bebi ono ewaka yayogera atya kiki kyenjagaddemu wakati awo nti okwesonyiwa essimu eno ng'eriko ebifaanako bwebityo bijja kunyiza nze kino kyali kunzi oli yasindika ekifaananyi ku ssimu WhatsApp obwo akati nali namusomesaako kubanga kubuulira nti muwala n'agenda naye bwe ekifaananyi kye bwe yakisindika nga ayambadde ng'omusiraamu kwe kumuga nti weebale kusigala ng'okyayambala ng'obusiraamu message ng'omuddamu naye saagisangulamu naye samanya nti omuntu bw'anaagisanga ananyiiga mukyala wange agibikkulanga yeeriko egaddako kyolina ne bowaana ewalala naye nga gwempanda tali wano naye mu kirowoozo kyange taliimu nasomesa musomese n'agenda naye bukedde ku makya musangiriza ku WhatsApp okwo oba ku Facebook ayambadde mashallah mashallah nti naye juli lucha kati ne mwebaza ku Abusiraamu ono yakitwala bino lwekyo ebibi ebiri ku WhatsApp bibi nnyo ekyokubiri abantu mukubirako n'empisa embi kyoyagala kyonna okukiraba ku WhatsApp oli akikolera nomuganda ndaga ku maaso go njagala kulaba amaaso abiri nagani amaaso gaago okitegedde kati ogenda okumaliriza nga oli eyetegereza omuntu wo munneetegereza yonna naawe ebivaamu toyinza kumanya kiddakaawo kati mukyo bunamba bw'amasimu nga buyitingana tabwe beetuuse nolwekyo nze ku lwange ngamba nti WhatsApp wadde gyali mulungi bwe tubanga twagadde amaka gatambule tugezeeko okwesigaŋŋana ekyokubiri twesonyiwa essimu z'abannaffe kubanga ebiseera ebisinga obungi ebibeera ku ssimu ezo si birungi bwe muli bebikula ne mubisanga amaka gayinza okwonooneka naye ekirungi ekirala kyenyinza okuba ku magezi mukyo oba omuntu yandisanguddeko obuntu obwo bwemumala obusoma soma obuntu bwo busanguleko usigale nga awantu walungi nakubadde ngo ina kyotegedde mumunyumire temu gwe jjajja mumunyizaamu bwona bwe omunyizizza ajja kulaba mukazi muyombye naye munna asimayiringa ajja kuddayo okeeri abikule okirabye nti kale obusungu ewaka nze ndi munyive eno gyendi n'obusungu ate oliyo ali mu ssanyu tekitegeeza kati nze bwe nkusanga ng'olina ekikutamisiza nga siyenze manya nti olina engeri ate gyondyamu olukwe oyina abalala kakati njagala tubeere nga naffe tumanyi wakati awo tutegeragane babi nti bwe mba nyiize naawe tojja kuba nakuba neddaleka naawe ate kakati kiki ekigenda okusanyusa waina nga oyagadde kukakkanya kuba buli lwobeera nga ewaka muganya okukwatagana nze nyiize ate gweosanyuka kitegeeza olinga atanyooma akantu ako gowakaleezi mukyonyigidde sikirabyewo temuli tegeza bwonyiiga oyagala bakulabewo kakati wemba nyiize naawe otegere nti anyiize n'ensonga enyiziza sokolekeshe bwe munyiiga ng'abaami mu maka oyagala omukyala ati akutegeere nti ala onyiize era alagewo embeera ey'obunkenke otegere n'ensonga gundi enyiziza oleme kugiddamu otege naye buli lwonolaga nti nze nyiize ate gwe netandika kwoza bintu kubuusa mwana wange kati ate onyongera bwongezebwa oyinza n'okufuna etteke bwembanga ndi mukawe nyinza okumanya nti ajoganze mbeereyo kakati mukyo bwemba nyiize naawe raga nti era obutegeragana si kungi noonya engeri naawe gyonzikakkanya nyinza okubanga kinyiza ggwe
oba kitegerekese kyova olaba nti obusiraamu bwatulaga ekigambo ajja tukyayogeddeko nti musobole omukyalo ono mwenna mubeere nga bakitanya omusajja waba ayagadde omukyala we mu nsonga ez'obufumbo ekikusindisa oyagala oli n'oli akirina kyova olaba nabbi yatugamba nti bw'obanga oyagadde ensonga eyo eri mukyalawo fuba nnyo naawe ensonga yo bw'obanga otuuse ku kuweta ekkoona naye aweta ekkoona abasajja abantu bangi bo bafaako bokka bwagenda okwefaako yekka n'amaliza ebintu bye oli n'asigalawo nga asigadde n'embeera nga tamatidde kye mumadde muliko kati agenda kunoonyawe naye yeetaasa lwaki nzi kitaasa atoli gwengo oyagala okwetereza kitegeeza nti okwetereza okwo nabbi yatugamba nti fuba nnyo 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 bw'obanga naawe weeterezezza oli omuleke ng'ateredde bulungi okitegedde nti sheikh ampulira ku bigambo bya mukyala Aisha Amini omuwulidde sheikh asagudde n'akulaga essimu obuzibu obwo bugirimu nakuwa ekyokulabirako yawaana muwala gwe yasomesaako nti maama waawe olabise bulungi alhamdulillah hajja tinaabuuka akulaga obulabe obuli muki olega nti ndaga ku liiso lyo kuba amanyi muli babiri temuli wakusatu kuba zirimu password ng'eriiso naawe olibikkula so ng'eriiso lirina nannyini waalyo ateekeddwa okulirabako bwaki nakugamba nti ayinza okuba wano nga omunyiizizza mufunye embeera y'obutakkanya mu bufumbo naye olwokuba olina essimu ojja kudda eri ne basajja b'omunyoome ekivaamu kwata kyani violence awo butabanguko bwamaka bukole ki bube nga buyingiddewo akati wa sheehi nvuddeyo kati nga gwe omukyalo nga nti mukyala Sebandeke Habibu Haji wangi sheehi watambuddewo ekampusi haki siziwulidde tetuleeta nnugu tetusiikuula bintu by'abakyala owaayi kakati njagala ombuulire mbeera ki egenda okutaasibwa okunyweza amaka omukyalo ono abeere musanyu Aisha abeere musanyu ne Mr Habibu nga bali musanyu ogenda omukyala muwa amagezi akulaba kati ku lukimbe egaggadde olwa Salaamu TV so bannanga abanda bakusalamu TV mwenna abafumba era mmanyi kwe muli kubanga mwakikwata luno olunaku temuvaawo olw'okuba nti muli ku gunjuliro baliyita gunjuliro Salaamu TV gunjuliro somero erya buli muntu so nti nga bwe tuli ku programu amaka bannanga abakyala abali mu maka n'abaami abali mu maka bwe twali twogera ku mulundi guli nira akantu katono nnyo kensikayo ndeete ku ssimu twayogera ne tugamba nti eddiini senga ebula mu maka ebirala byonna bigenda kwonooneka omubaka sallama bwe yali atugamba nti omuntu muwaseeko ebintu bina yagamba nti bw'obanga onoonya omukyalo oba omwami gw'owulira nti alhamdulillah eno yagenda okubeera mu maka ebintu biba bina obulungi ekika eddiini ne sente naye n'agamba nti omuntu alina eddiini gw'oba osinga mu ebyo ebina singa nnyo okutunuulira eddiini eno kuba omuntu alina eddiini egenda kufuga ebirala ebisigadde bannanga abalabi ba Salaamu TV mwenna gye muli mu butuufu ensonga y'obufumbo mugiteekemu eddiini omuntu alina eddiini ne bwe mbanga nnina essimu eyange ngiteeraawo Haji Habibu ne mugaa nti essimu eyange yiyo ate naye bambi musajja wattu sijja muwaayiriza akwata essimu n'agimpa ne bwebanga evuze nagaa nti genda ondeetera essimu eyo eri mu ddiiro evugira mu ddiiro tafaayo nti ogenda kutunuulira ani akuba kubanga akimanyi tekuliiko ki zero yenna kati eddiini mu kubanga kale nti ne bw'anaabanga ye ayinayo obuziro bwe ye agenda kumanya bumanya nti okukuuma amaka gange kino nino kyewala naye ebintu ebikyasingidde ddala okutta amaka g'abantu omuntu alina eddiini atalina ddiini tagenda kufaayo ku mwami takyampa kizigo nina okunoonyayo omulala owokubiri w'ekizigo n'owaki n'ow'enviri n'owa airtime kati ajja gatta abantu basatu babeere nga bali ku WhatsApp kuno ku makya yanyumiza n'ow'essimu n'azisindika olw'eggulo n'anyumya n'ow'enviri n'azisindika ate naye obwedda bye banyumyaku ebiri ku ssimu yabadde biza olunaku lwonna bw'anaagenda okukomawo awaka agenda kukuta kukusi na ssimu ye teriyo abakyala abalabi ba Salaamu TV batono nnyo ateekawo amasimu ge gonna n'agalekera omwami we oba n'agateeka mu ddiiro wabula buli omu afuuka mulaba eri munne ku masimu
ne bw'abanga ali mu kinaabiro ng'anaaba n'ajjukira nti essimu nagirese mu ddiiro waakiri yesiba tawulo n'ebyobulambuke tebakyakola ebyo mbeera mu password aba kofulo eyo esibawo bw'amala okugitiginya bw'ati bw'aba agivuddeko nga yeggala kati olaba nti ekijja okukoza ebyo byonna buba kubeera nti olina by'okwese munda naye kyo kyekiyinza okugyawo emitawaana egyo kale oba okukendeezaako giyinza obutavaawo kubanga egyo emikutu gyo jjajjanga mu butuufu teriiyo musajja ne bw'aba wa kitiibwa atya ng'omukyala munyoomoofu nnyo naye ng'awulira yeetaaza omusajja bye bikyasinza okubangula n'abakazi okukala amaaso edda teriyo omukyala yalinga asobola kwekwanira mwami ekyo tukimanyi okuva ku wekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam Khadija yatuuka omwegomba ng'ate yalina ssente ng'asobola n'okumuyita nga batuula ng'era yalinga mukozi we nga mupakasi we amuwadde abantu nti mugende mukole mugende musuubule shami kulembera abo mugende mukole naddanga n'amazima ne ssente empitirivu ennyo n'azimwanjulira Khadija n'afuna obwetaavu mubaka sallallahu alaihi wasallam naye ekyokuba nti ffe ekyokukwana abakyala omwami ne bw'abanga akulya omwoyo atya tosobola mwatulira kyava dda naye era omubaka sallallahu alaihi wasallam Khadija yatuma mukwano gwa nabbi n'amugamba nti gw'otambula ne muhammadi oyo naye bw'oba njagala oleeta ku nsonga yange nga mulinga abanyumya omugaye nti owaaye Khadija omulabye otya lwaki tomuwasa naye tomugamba nti nze nakoze eki nze nakyogedde so nakiwulirako n'omuyimbi omu oba yali Mariyamu Ndagire n'agamba nti ŋŋenderaayo muŋŋambire nti yanzitadde omwoyo eyo message erimu ki okubeera nti abakyala ensa omukyala ajjudde tosobola kwekwanira mwami wadde nga akutta omwoyo wadde nga owulira nti mugala ne mwegomba abasajja mpozi ekyo kyava ku mulembe nkubulidde nti Khadija yeegomba nabbi era nabbi okutuuka okuwasa Khadija kyali kirowoozo kya tuli ku nkola y'omubaka tekiriimu sitaani omukyala sengamba neegombye omwami nga siina musajja neŋŋamba nti amubutuufu omwami oyo mpulira nga mmwegombye nensala amagezi gange gonna mu mbeera ey'obuntu bulamu ne mumutuusaako nga tolina musajja embadde njagala nga siina kakati ebiseera bino nti abakyala babeera mu bufumbo naye olw'okuba nti omwami takyagula bulungi kizigo omulimu gwakendeeramu abaami bafuna emitawana mu mirimu gyabwe gifudde omwezi gutambudde bubi biseera bya ssente zeesibye omukyala kyagenda okukola ku WhatsApp kuno kwe yadda agenda kulaba olukalala lw'abaami amutunuulire nti ono yasala bulungi kakakoba ate ono bwe yasekamu nalaba akazigo mu butuufu leka mumusindikire bye neetaaga essimu ze zikyasinza okulagira abakyala okukala ennyo amaaso abakyala bangi beekwanira togamba essimu shaitwani eri awo shaitwani yennyini eri mu nnyumba gye musula nayo nyumba shaitwani eyise mu masimu okumegguza buli omu eyeewana nti wabitiibwa nnyo n'otunuulira omwami ng'aweddemu ku mukyala ataliimu bwewandibadde alaba kifaananyi naye ng'alabye ekifaananyi bufaananyi bw'anaaba ayagala okwesindika ku WhatsApp amaze okunyumya n'omwami agenda muga nti nsindikira ku kifaananyi kyo naye tamumanyi oba asula mu katanga ye jajja okuva agende mu saaluuni amugaye nti njagala onkoleko ekifaananyi kisinga okulabika obulungi kigenda ku WhatsApp omwami agenda kulaba ekifaananyi ekyo amusindikire nga ye kati obeerawa okola mirimu ki amulimbe byamulimbye byonna ajja kulaba obugambo obuwoomerevu bw'anaabulaba obugambo obuwoomerevu abakyala munange temukyawaana ku baami bammwe abaana ab'ebbali babawanyeeko abaami ne baba bajja mu ngalo mu mayumba bashuga mami nga bayita ku masimu bashuga mami n'abalala abatali bashuga mami amukunyakuddeko mu nnyumba ate banga nti abakazi mwayitiridde luno mwagala baana bato kiki munnaye buli omu alina ekimusanyusa ku mutima gwe bw'aba alaba nti emyaka gyagenzeeko nga nagyo gikkirizganyiza naye ng'awulira nti tekirina bwa haramu bw'abeera nti bayise mu mateeka amalungi sijja kiyingiramu ekyo nnyo Aisha wumba amasimu gano kyengezaako okutegeeza sayidi osiibule mbadde ntegeeza sayidi zombi tubeere benkanya abaami mufeeyo nnyo kyeyo kye yagambye okubeera nga muwaana ku bakyala bammwe obugambo obwo bwogenda okusindikira ku WhatsApp abalala gezaako nnyo obusindikire nga mukyala wo omukwano oguna ogukuuma mu nnyumba tewali kapya ke bagenda mumusindikira ku WhatsApp akalabe nga kyakyewunyo
agenda kumanya nti omwami we byasiiba akola ki. Ekyokubiri, omwami omukyala wo leka kubeera nga shehe kye yagambye okubeera bwe muba mutambudde mwembi mutuuke gye mulaga. Naye buli we munaatambulako gwe n'oyagala otuuke nga buli lunaku nga gwe otuuka gy'olaga y'omuleke mu kkubo bw'atyo WhatsApp agenda kuyitawo okubeera ng'amaka goonooneka. Twesigaŋŋane mu masimu tujje ebintu ebyokubeera nga tuyingiza emikwano emirala egy'ebbali. Okwesigaŋŋana mu masimu leka nkubuuze ki kyotegeeza? Omukyala omwami amuwa essimu n'omwami abikula essimu ya mukyala we kyogamba. Era ekinakuleetera okugyesiga kubeera nga tolina kafankunaaye oba bibi by'oteekako. Omwami weesige mukyala wo manye nti buli kye weetaaga kyonna kiri mu mukyala wo. N'omukyala weesige bbaawo manye nti buli kye weetaaga kyonna. Bw'onooba oyagadde naye akatono ennyo abaami bano bwe baba nga bakola. Bo ayagala nnyo omukyala nga yajja ye omwami y'alina okumugamba nti enjala ennuma. Ye omukyala talina kulumwa njala. Kati ekintu ekyo yena bw'anaamala ennaku 3 nnya omwami nga tannamugambako nti enjala ennuma tajja kumanya nti omukyala alina okulya oba alina okutambula n'atuuka gy'alaga. Ekyo kigenda kuleeta obuzibu mu maka okubeera nti weerowoozaako wekka. Lowooza ne munno nti nga bwekuluma n'otabuka ng'oyagala kulya mmere manya nti nono lwa butayogera naye yeetaaga okukola ki. Naye nayandageko akulaga atya nti nange enjala ennuma nze nga mulaga gw'olwokusirika mulaga nti Wulira ensonga ya sheeyi. ninawe ndagaako nti naye nange enjala ennuma ntegere nti munnange afaayo ku njala naye bw'okirika manya ayinza okuba nyindenaku tayagala. ate awo ojja omugambira nti ndi mukoowu nkola nnyo gw'olabye osiiba waka. Lwaki omuteeka ebigambo mu kamwa? nange ndabirera nze Lwaki omuwanda? Wulira kyakugamba. beekomoma naddeni ng'ayagala gwe bw'omugamba nti enjala nze ennuma naye ye tayagala Shehe omanyi lwaki kajja bwe kati? Simanyi. Mmwe mugenda otutukwana eri. Mmwe mutugambako. Ne mutulaga okukola ki? Ffe tugambwako ki? Ne tuteeka mu nkola. Mba mmanyi nti kinaaba jaga nti okaba wadde. Otuuka n'okuyimirirawo omanye ekigambo kyakozeseza ono yagambye nti Khadija bwe yali ayagala nabbi sallallahu alaihi wasallam teyajja direct naye alina bye yakola ebiyita ebbali kakati naawe ndagira mu soyinkiriza manye ndi bw'ayita awa kati oleme kujja gundi ono ani naye ndagaako naawe oleme Aisha wunzika ekintu ne shehe muwe omukisa naye afundikire. Abalabi ba Salamu TV mwenna era bulijjo nga mukimanyi ebiwuma biggwawo nga byokya. Mpunzika ekintu kino nga nkuutira mwenna abaami abaliyo n'abakyala mubeere nga buli mutoneraganenga obulabu. Bw'onootonera munnaakalabo ojja mulaga obwagazi obungi bw'olina gy'ali naye akulaga obwagazi obungi bw'alina gy'oli. Ekisembayo nti abakyala tetuddamu kubeera nga twefeffetta. Shehe kyagambye tukiyiseewo bw'obanga munno omwetaaga leka kudda mu juzi odde mu baana kulera baana kwetooloola yamale kuno nayo. Wabula kyenjagala obeerenga omutegeeza kyoyagala okusinga okukisaba omulala ku WhatsApp. Amasimu tugaggyemu embeera y'okubeera nga tugayingizaamu emikwano egy'ebbali tubeere nga tukuuma omukwano nga tuli wamu babiri musobole okukuza abaana nga muli babiri abaana babalabe nga muli babiri. Amannya amasiri mulala bampita Aisha Amiri. Aisha Amiri nateta wabula bazzukulu ba Sheikh Ahmad waakuze nga jjajja wange mwenna gye muli mbaweereza salaamu nti assalaamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu. Bamuyita Mzee Hamisi Ndawula Eweya. Muweereza salaamu ne Haji Habibu nti assalaamu alaikum. Sheikh njagala wumbe ebigambo bya Aisha obiwulidde. Nga tuwumba ekintu kino kuba kyetunoonyaamu ki omukyala agenda atereeza amaka omwami amwagala ennyo n'omukyala ayagala ennyo ki omwami we. Njagala owumbe n'amagezi agasembayo ku bafumba bano ababiri abagenda okuddukanya amaka. Pozi nga tukomyewo ku mulamwa nze ngamba bwe nti kisookera ddala tuyige okuba abalina eddiini ewaka. Eddiini kikulu okukuuma byonna era yetufuga tunaaba n'eddiini buli kimu Allah ajja kukitwanguyiza. Ekyokubiri tetwemaliriranga tumusabenga ku byonna byolaba ebizeewo kubanga nze ngenda kukuwa kyakulabirako kyange. Nalina abakyala babiri nga balize mulundi gumu nga njala kuwasaako. Oba olina babiri walina? Nalina saali babiri wabula natandikira okuwasa bwetyo bwe natandika ensonga yange
naye neŋŋamba nti kino nkikoze ntya babiri banaani akisingako ayinza okumberera omwangu neŋŋamba Mungu naye nga ku bombi banzigira omu nasikatira omulala nagira ki kati ate weewunye nti yali azze ennyo ate Mungu gwe yagira ki ono n'ayitamu n'olwekyo nti bwe tunaasaba Allah ebintu byonna bijja kukola ki ekyokubiri abakyala bayiga obuyonjo mu maka bw'otaba na buyonjo basajja batamanya amaka bwobanga buli kaseera omusajja asanga bikyafu buli kimu ayinza okuguma naye ng'agumidde ku bugira muganja abakyala abo nabo bekyewaniramu nanga ndi ne mukyafu mashallah si bonna abamu kale mashallah sibe banyi oyinza okukanga oli ayagala obuyonjo n'abantu bemanyi nga muyonjo kati ofuna omukyala nga ate mujama naye nobeera nga kijja kukuwaliriza tobalaba ne mwagala kubeera omu kijja kukuwaliriza oli ayongereko omulala ate bw'anaayongerako omulala oli n'ayitiriza ajja kukyawa asobole okuba nga takyakulingira kubanga embeera ki n'olwekyo nsaba ti abakyala bayiga okubeera abayonjo ewaka ku mbeera zonna omukyala mweyonjiko musokewako omukyala nga bwamulase bwewamulese n'okomawo gewagenza okukola n'omusanga nga akyafaana bwewamulese mubugule nno oluusi obigwa n'omusanga ng'abitunuulidde nolwekyo bafeeyo okwefaako nabo eno gye tuli abakazi beefaako subhana rabbi alazim eno tuli omwana gati yarabbi kati kitumanyi naye nze mba njagala nange ntukeeka omwana oli gwe nalese waka naye nga neteekateekedde naye ssebo nze noonya nentunulanga kyaisibula nolwekyo bannange nga maliriza ebigambo byange saba Allah ateeke baraka mu bigambo bino ate era ffenna atuwe tuggyemu ekisinga okubeera ekirungi manyi agange nga maliriza bampita Sulaiman Abdulwahab okuva Endejje tumidde buli yenna abadde atunuulira ku Salamu TV kuno naddala Sheikh Walukaga oyo mukadde waffe bonna mashallah buli omu waali kuba bangi sijja kusobola kubamenya mpozi ne mukyalo wange gwe naleseeka mashallah oyo gwe waleseeka abaana bange namuleseyo kati nze ndi eno mashallah saba ne mutumidde nnyo inshallah wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe tubadde n'abagenyi bange njagala okwebaza abaproducer bange mukulu Shafiki oyo ekifaananyi ekirungi omukyala omulungi n'abagenyi babalungi bemulaba ku lutimbe gaggadde omulimu ogwo yagukwasaganya tagukwasaganya yekka babeera n'omukulu Sheikh Mayambala nababeera n'omwami Anwali okuba nga bafulumya ekifaananyi super nkujjukiza nti eggunjuliro 2016 2017 tuli luddawa matuga katalemwa ewa Haji Hussein twala omwana wo alage ekitone alage kikyalinawo omwana bamukutendekere omwana atye Mungu abaana banywa enjaga abaana banywa sigala abaana bavuma abazadde abaana bambala obupati bw'oba oyagala okufuna omwana omulungi kugamba nti eggunjuliro 2016 2017 gy'oba otwala omwana wo nsigala ndi Mama Ismail Hajati Asiya Musana atakumira mpera bankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.